Olwalira akakiiko ka palamenti akakwasisa empisa lwe katandise okwekenneenya ensonga z'ababaka, sipiika Rebecca Kadaga beyalagira banoonyerezebweko olw'okumujeemera wamu n'abo abalwanira mu palamenti n'okwonoona ebintu. Honorable Chair, I now invite you. Akakiiko kano kasose kwekenneenya ensonga sipiika ze yakalagidde okutunuulira wamu n'amannya g'ababaka 37 abalina okunoonyerezebwako. Wabula akakiiko kabadde kakatandika okukola emirimu, omubaka wa Agago North Ogenga Latigo n'ategeeza ababaka banne ng'akakiiko be katalina buyinza kunoonyereza ku nsonga z'ababaka abalwana n'abo abayonoona ebintu bya palamenti. Latigo agamba nti ababaka bwe balwanira, sipiika yali amaze okuyimiriza olutuula era ng'ensonga zirina kutwalibwa mu kkooti so si palamenti. The rule talks about when the house is sitting, and for heaven's sake, the speaker abandoned the house, so what happened there can only either be criminal or anything else. It cannot be a parliamentary process. The Rules Committee cannot investigate that. So oli bw'agamba nti tetulina buyinza ekyaba yeerimbye endowooza eba ya byabufuzi oba nga bw'aba alaba, naye mu mateeka akakiiko kaffe naddala palamenti endala era bw'otunuulira ne palamenti endala tulina obuyinza bungi okunoonyereza ku muntu yenna eyeeyisa obubi. Latigo era awakanyiza akakiiko okukola emirimu gyako nga keesigamye ku kunoonyereza kwa poliisi ate yalumba palamenti nti kuno kuba kuwaayo obuyinza bwa palamenti. Lisiti gye tulina nga bwe mwakitegedde poliisi yagikoze kubanga be baataawuluza kuba tulina ekitongole kya poliisi wano mu palamenti, parliamentary police weeri be baakoze. This parliament must understand when they allowed people who are not designated security officials in parliament, they ceded their space to outsiders. By accepting to do this investigation, they are going to cede more space. Newankubadde sipiika yalagira minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'amazzi Ronald Kibuule anoonyerezebweko ku nsonga ez'okuyingiza emmundu mu palamenti. Erinnya lye terirabikidde ku lukalala lw'ababaka abanoonyerezebwako. The issue of the minister at the moment is not before this committee. He was suspended. So I think this is why our terms of reference at the moment do not include him, because he was bypassed security. Ajja kujja kuba tumwetaaga nga minisita yalina okwolesa empisa ennungi naye tulina omuyita tumubuuze emmundu wayingira otya nayo. Kyokka erinnya ly'omubaka wa Naka wa division Mayo Kabaziguruka gwe bayingiza mu palamenti ng'atambulira mu kagaali lirabikidde ku lukalala lw'amannya agayonoona ebintu bya palamenti. Omubaka Latigo olumaze okutegeeza ababaka ensonga ze ne yeekandagana ava mu lukiiko era n'ategeeza nga bw'agenda okuwandiika alipoota ey'enjawulo. Habert Ziwa, NTV Akawungeezi.